singa Kenzo talekerawo byayogera nja kumugamba nti wabanga akozesa emandule oba kwete aneesonyiwe kuba namunyonyodde omulundi ogusooka sigenda kuddamu kimunyonyola. Abtex yatandika okuteeka bino ebintu. Palaso waliwo okulwana wakati wa Palaso nga yeerwanako nga Abtex amusindikidde ba Alien Skin bamukube mu lihaso. Palaso ni yeerwanako ne bakwata n'abayayi ba Alien Skin ne babatwala ku Kibuye Police Station. Nenjogera ne General Damulira nayogera n'abakulu ba police ne babata nze agita show bategeka karaoke waabwe kanga tebalina band zinaina band zinaina quality show VIP show. So sayogerako na Abtex yankubira nga ndi na mugongo ne mugamba ndi busy na mugongo oba olina kyoyagala nsange na mugongo. So sekobana ngako naye kukola show ya Palaso yamalawo bukadde 2 mwana sina kuba zenyingiza kubanga temwazi mpola ate sizamwe nekimanye nti omuyimbi wange alina pocket money zagenda wako abazimbi be ne studio sente zazirina zizo nga wozirawo. So tetuvudde mu show tetukaaba fe tuli basanyufu kubanga Abtex yankola kiti yakikola mu ngeri ya Seruganda. Ebikola bye mpisa zembi zigenda na kumpaliriza okuva mu kibiina ekyo Federation egata ba promoter kubanga teyina mulamu olw'ekikola kiyakoze kisobola kuva mu kulembeze nga Abtex. I will have no option but to consult deeper and make a decision in the coming few days. Sola kola na muntu wa mululu na muntu atayagaliza nenga bwe twagaba Wulira abali bazagala bawagizi baffe ate kwe baba agabaza bwerere kati bo kitegeeza abasomba na busombi kubanga bo kirungi show bagiteeka mu hall kati show ya hall yinzo gikomparinga ku ekisaawe eko ebintu byakola si bya myaka gye ebintu ebyo ngena musaba birekere bajo yasigale nga director nga tulawaka nga bajo ya promoting kati basigalide kola show za bwana buto kati nawulide bajo alanga ategeka show ya muvuka mfana omuyimbi mune bamuyita Gudi ye Gudu kati wanava ku champion Gudu ndoza kati ezigula gundi tazirina ezigula ono omwana omuto yani omulala fresh kid tazirina timu ya yomu kubayimbi be Bana Boy nagamba yagala kola show nge ya Palaso nambuza aba abantu bali Uganda ne mugamba bano bona be Uganda nagamba yo sound ye Uganda ne mugamba bagita Balaam yo sound bagita ya Balaam sound stage nagamba this is very nice I want to come to Uganda can Palaso allow to do a collab with me ne mugamba ino musasula. So mugambi asasuleyo Palaso emitwalo nge 5 ejja $. Kwa abantu bona kati be kwa A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Megatron Koli, that is Balaam Barugahare, eranga engeri gyayisa omuyimbi we ngeri yanjawulo abula muteekako ka bibu amwadde kasente atutte Kenzo amutimbe kye bayita kya majolobero agatagambika sente amuwadde amuwadde era Palaso sebu tali bubi wali munywevu nnyo omulaba wa mimye emimwa okitegedde. So abayimbi nno baagala nnyo okukola ne Balaam oyo mbw agaba akasente anyigiriza naye agaba era Balaam oyo kyova abayimbi bagezaako nnyo mukolako olukwano kuba bamanyi ebivulu bye ate asingako ku mukulu oli owakakofiira muzibu nnyo ono muzibu aliwa ono ani Balaam ono gundi Abtex ye muzibu nnyo enkola gyakola akuwa emitwalo 5 gonyumiza embozi yake agamba okola mukoze sebo ye tebyekubira lubege ate kati ye ekivulu kimusaze gwoveewo ng'oyina bino Balaam byakola bino kimusaze n'agaba ssente ezo z'aba Palaso ez'ejjenje ono ye kye yakolanga ng'ayambala gomesi n'ayitawo era alien skin kivulu kibaga si ayina olutumba abanga awododde abanga bakuyita batya kuwogola awogolera mu gomesi n'abayitako n'adduka ku bayimbi kino tebalangira ennaku enyaga muvubuka njagala obeemu amagezi olabye enfunye omanyi risiki gye nakutaddemu gwe kivubuka gwe nali nkubalamu amagezi naye oli kisina kakuvumaka omumanyi oyo so
oyo yategeera kye bayita ensimbi. Nze nno nali mmanyi Bajjombo yasinga Embazulu naye ono teri amusinga Embazulu. Tulina waabwe. Kati tugenda tumujjako interview. Nali awo ne bano baba Alex Spark TV BBS bani. Ayagala amawulire. Kakati naye bino mugenda biteekayo mmwe. Tereza kamera. Tereza kamera njogere. Anyonyi naye Tereza. Kakati mubitaddeyo ku TV sa. Kirabika bulungi. Tugende wale akasana. Kakati olagira n'agamba twaito kamayiza interview. Mugiteekeyo bantu bandabe. Njagala bo information. Wetaaga information. Kati nga buli wakuyitako. Siriwaza njagala nkole. Buli wakuyitako. Njogedde nti. Nina point mweri. Mugiwulidde. Mubitaddeyo ku TV. Mubitaddeyo. So mukulu Abtex ye bwatu bwakwasaganya ensonga ze. Naye ekivumya Balaam ekimulumbisa Kenzo kitu kikyaki. Mutuufu. Banna. Yani yamugamba okola olugambo. Ate obuzibu yakola bwali bumu. Okoze olugambo yes tukkiriza nti ebintu byali bitegeke. Lwaki tewatugambirawo ekiba kyali kikuluma. Initially wali. Bago ogamba mbu byali bipange n'ogenda ne wa palaso n'owuba semokiti n'oyimba. N'okukiranga ku social media platforms zizoti bannange mujje. Kati ki ekikujjayo? Ate gwe nga president w'abayimbi n'otakomaoko n'olaga nti side endala oginyigidde nnyo kuba yagamba nali siyinza kugiranga ng'ayingiridde munne. Ate eno naye yakoze obuvuyo obulala yo ate n'ogiranga n'okuyimba n'oyimba. Ate kati side eno yegamba olabye kunywa ne bwakata. Banna gye waliyimbira n'okola. Yagamba olabye kunywa bwakata. Kenzo bino byonna byakola. Kenzo nno banna n'omuyimbi yamukwata akabadi akingisa n'amugunda agako. Ani kati ono yakwata gundi. Palaso yakwata gundi. Kingisa n'amugunda. Awoza temulwana kumbo n'amunywezezza emikono. Lwaki mulwana? Abaana ba Ireland abo bamukwata emikono. Ne by the way moze Kenzo no tali calculative mu nkola gy'akola. Ani kati ensobi gye bakola. Kenzo yagana ofuna PR. N'okusirikako kintu kikulu. Abugujjana nnyo. Okimanyi waliwo abantu abateetaaga kuddamu. Olaba saawa zino omuliro gwa federation biki. Senga Fina mu masanyalaze yayogera. Ate kasobola entale nze Fina kasitana mulaba nga avumye mama Rima. Yamuka atondera ko bukadde njana bobu koyokoye musole noka kasati muzibu nnyo Fina ye watooke yani wamulabe yetisse namukadde enzerere Fina kasitoleta mu mazi nsimbi yalese lisajja lya myaka kina ate yetayagala baavu naye bisajja kasami omujjukira ebisajja ebyo nno biwangaala n'ofa kyo ne kisigala abazungu life spa musimanya sepanya Bobi Wine yagamba babika bameka abazungu bomanyi bafaddi lekana bawanga bafa myaka simanya 9 simanya 8 gavumenti erina obuyinza ku bulamu bwo bw'onawangaala kyova ffe wano myaka 45 kwe tufiira naye ng'omanye ekireeta ekyo byabulamu ate abayimbi kisusi okitegeera kinene nnyo 5 Fina ye muntu wa nsimbi ono gundi kyalina okukola ate kamusinga ku magezi ka Fina kalivu naye Kenzo byonna byakola biraga yeeyolese nti state atuleetera okukkiriza ebintu by'Abaganda bino byebagambanga obutasoma buluma bukulu bannange muganga teyeeganga okitegeera kumbe mwavu statement zonna zaateekamu yeeyimbamu miguwa yeeyimbamu gwakabugu obuuza omukulu anaakomawo kati bano abandibadde ku saidi ye wuuyo omusajja Seeka Mulamba bamunywesa bwakata bino bikwete bino ebyabanaku ebyomu Kiswahili bibeeramu n'enswera kakati olaba bo ono yayagala ayingira olutalo lwabwe tasobola abo bapromota b'e Kampala Uganda bano abantu kye bateekeddwa okumanya balina kye bayita unity kuba bosi abo bena baba balamajja kati okimanyi ne sayino bayeka bali awo ku radio 4 we batuula ono Abtex ava ku radio 4 ate ye gundi bajjo bakeera matitiri babala tukoze ate omuntu gwe basinga okuwa ekitiibwa omumanyi bala mutakwatwa gundi Abtex takwata era gwe kasitojja n'omuyisa mukama baba bagenda kulwana okuseesera asooka n'akuwa kibajjo ekikuyisayisaamu aye naye waayogera kubanze nalaba kasaale bulale bulakati oli ye muzibu ate ye bwayogera ayina endebu kagamba namwe abantu nno abantu abamu baleka
baagala kubeera ko bawumba tutu otwala ota statement za Kenzo n'obwa Kenzo bwe n'obuwumba tutu kiki yali akoze ekyamagezi eryo gundi eyali akayingidde bashumba bane kamusuule takasobola akamugamba mweyogeza enzungu simanyi mbu mwasoma omukulu nno basudde nga yagamba nti okusoma kw'abazungu kuno kutuyamba kuwandiika nakwogera naye bisigadde ozaalo nabyo ng'omukamugamba gwe yasoma onsinga ki kayina ssente kagaga bizinensi essimu gye kakwata ogimanyi abantu bempa emirimu gwe gashumba osobola n'obbagezaako onesiriwalizaako bane kamusuula eri olutalo simanyi wajje tugenda kuggwera naye gundi bapromota bakyalina wiini n'abayimbi ababiri balina wiini bapromota balina wiini abayimbi ababiri balina alienskini alina wiini Kenzo yafiiridde mu bintu bye byonna simanyi ono omwana sifere mu sitanti munnange ono omwana omulala nali mulanga alina omukisa naye atandise okweja abaata ono Edirisa Musuuza atandise okukwata ekikuba eky'ettaka Kenzo bamukozesa bubi no sometimes avayo kwogera nga batumye mutumi ne Kenzo oli kaana kamba ate nga tasobola ntalo ebiseera ebisinga olina okubeera ne independent mind Kenzo yali musajja musirifu okimanyi nti bwato bwe yalwananga entalo ze Kenzo bavangayo ne bamukubanga tayogera era Kenzo twemwewuunya nnyo wano bwe yakugundira kukuwaza bbanga agakonde anti bwamusukkako ogigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi bagamba mbu Kenzo wa buvuyo layira okusinziira ku bantu abawangaddeko nabo naggayi wange yanyinyonnyodde mbu azannya dda tewe mu mpolampola anti yenyiiza maama era ne Kasuka okumukuba yali alaba nti akonye ku kinyusi ojjukira omuyimbi Jamalu Waswa kigambibwa nti Kenzo y'omu ku baamulwana okugwa era n'akwata ne bannamawulire n'abatwala e Masaka nga ewa maama Jamal lindako story eyo yaliyo mu 2011 2013 awo njijjukira mweje emyaka kubanga kati Kenzo n'avaayo mbu n'atwala bannamawulire ebuddu eyo maama woli n'amutunuzaamu kamera Jamalo tampa buyambi Jamalo yeeyisa bubi nga Kenzo yabiri emabega ojjukira be yakomputinganga nabo mwana yalina talent y'amaanyi yali wa tabu nnyo so Kenzo alina obuvuyo ate no information gye nnina ate ndi ready n'okugigira n'okugibeerako paka okugiyimirirako big guy alekerawo tujooga ne Kenzo bano abasajja ababiri bali ready okukola buli kimu kasaba banga basigala mu mawulire ku mawulire n'empale bazeeyambula ne badduka Kampala bayinza n'otukunamira ku kyamawulire kuba bo yenkola yaabwe batambuliranga mawulire bombi babiri nina olugambo wange ate mwesiga tava ku gundi wa big talent kyaliwo newa big guy Kenzo tasobola kwebaka nga takubidde ku big guy simu tekiri baawo ono waakuba ku macho oli akuba era yalabanga munnaamulese nnyo kati agezaako musika ani atamanyi big guy okitegeera yamubeeza awamu aleka alina ku payroll kati anti engeri gyatakyali so bwe batyo bwe batambula mu mawulire bwe batyo bo Kenzo omulaba guy yakoze statement n'angamba mbu wekiba kyakwagala bakazi bakulu omanyi anti story ya Donzero ogimanyi anti Donzero yatabula Donzero yali wani yali wa Musuuza kati ono n'amwogerera ebigambo Kenzo n'amuta ono n'addawo era bazanya mizannyo gyabwe gwakasigalamu bo tebafiirwa era bakavula nga n'omusimbi bafunyeyo gwe bafunye Abigayi yafunamu nnyo n'amuzaalamu n'ebyana ebyo kyotala Abigayi naye omukyotala ayina kino ekinene naawe biri ebikyotala si bibi ekinene kyo si kyotala ani yagamba kiringa ggwe nedda se Abigayi by the way mu Donzero amuyinamu abaana si basatu omwana omu bali abasigadde ba muzungu oli yafa zanti nga kuwatti naye nga ku Megaton koli beera ngo subscribinga like nga tobere ngo sharinga amole mangi gakyaliwo wano ku Megaton tovaawo naye nga tukujugiza gikabuguza omusomi w'odduwa ku 0755262467 MTN eri 0772739961 akola atya agikabogoza ye yasalawo kulabika nti abyekwatiramu okutereeza obulamu bw'abannayuganda endwadde zitategerekeka emirimu gitobonkanye ebyenfuna naddala omukisa ogwo gwe tusimbako essira kuba bwe gutereera ebirala byonna bitereera kyova olaba waakubawo nnyo munyonyo eka agenda beera nga akuyamba tukomande stories endala nyingi nnyo temuva ku Megaton Media.